Mwebale kwekuumira ku mukutu Ugandan Lifestyle, nze Murshid Segabwa. Amawulire agatambula mu ggwanga erya Uganda okusingira ddala ga byabufuzi. Abasuubuzi nabo bakyagenda maaso n'okubeera nga beekalakaasa kati akulira kasiita wetwogerera atemeza amabega ga mitayimbwa. Waiswa mufumbiro naye bageze maaso n'okuba nga bamugobyawo mu kkooti okutunula balabe oba banaagenda maaso n'okubeera nga bassa mu nkola okusaba kwe okw'okweyimirirwa. Byonna tugenda kubeera nga tubyetegereza. Kati bo abeegwanyiza obubaka bwa paalamenti mu ggwanga erya Uganda kakwega waabwe bagenda mutandika olunaku lugenda kubeera lwa Mande ng'ennaku z'omwezi 10. Sabbiiti ejja nabo bagenda kubeera nga baperereza abantu okubalonda either okubazzayo mu paalamenti oba okutwalayo abo abapya nga bano ababaddeyo tebabakoledde ebibadde beetaaga. Kati nja kutandikirako kubeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda nawa gye bageze maaso n'okubeera nga amwattu bakuba kampeyini zaabwe. Frank Bulira oyo ye yasazeewo okugenda maaso n'okubeera nga awummula wa Revolutionary People's Party naye engeri gy'akubamu kampeyini ze ekyamazima leero wagikuba ng'ayisaawo ennaku 2 waliwo ne wamala 3 oba 4. Kale ye ebintu bye bya kisaazisaazi. Mugisha Muntu oyo wa ANT butereefu olunaku olwaleero ali Amuru kosa ne district ey'Eggulu. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu olwavudde Kiruhura ne Kazo olunaku olwaleero ali mu kuyega abantu beeyo eyisingiro. Agamba munnange mwali badde mulonda NUP okusobola okulaba nga mukyusa obulamu bwammwe. Omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni ye ssentebe wa NRM olwaleero ali Manafa kosa ne Bulambuli eyo yagenda maaso n'okubeera nga mwattu atambuliza kakuyegewe. Kati ye Robert Kasibante ono wa National Peasants Party butereefu olunaku olwaleero ali Buduuda Namisindwa kosa Sironko asobodde okubeera nga alaga amaanyi disitulikiti 3. Kati ate ye Nathan Nandara Mafabyo wa FDC olwaleero asazeewo okubeera nga naye awummula. Kati ye Mubarak Munyagwa wa Commons Man Party ali Noya. Ate ye omukulu amanyikiddwa nga Joseph Mabirizi ono nno wa Conservative Party butereefu asazeewo okugenda yiganga ne Kaliro eyo gyagenda maaso n'okubeera nga atambuliza kakuyege we. Kansuubire nti ebyo ogeze maaso n'okubeera nga obitegeera. Awo emba nga ngeze maaso n'okubeera nga nvaawo kankutwaleko owa ssentebe owa kasiita kati yaliwo nga ssentebe era poliisi egeze maaso n'okubeera nga etubuulira negamba kati akulembera Kampala City Traders Association era nga acting chairman Isa Sekitto amunnange atemeza mabega ga mitayimbwa. Waliwo 13 be bageze maaso n'okuba nga bakwata olunaku olw'ejjo nga baneeno babadde bagenda maaso n'okubeera nga beekalakasa tebagasseeko akulembera kasiita. Era poliisi mugenda maaso n'okubeera nga bamukwata bagambye olwaliro ogenda maaso n'okubeera nga abannyonnyola ababuulire lwaki bino byonna byageze maaso n'okubeera nga bibeerawo weebiti. Kati ye Luke Oweyesigire yageze maaso n'okubeera nga atubuulira bineeno. Yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano agambye olunaku lubadde lwa 4 ono tumuyise bulungi nnyo netumugamba ssebo jangu otunnyonnyole tusobole okubeera nga tunoonyereza ku kintu kye tumanyi lwaki abantu beekalakaasa. Wandibanga gwe yageze maaso n'okubeera nga okulemberamu muganda wange obuvuyo buno. Jjukira olunaku olw'ejjo abasuubuzi era bageze maaso n'okubeera nga baggala amaduuka gaabwe. Abo abaagaggudde butereefu bageze maaso n'okubeera nga babakaka okugaggala bw'ogaana nga bakuyisaamu ow'embuya bw'ogaana nga ebintu byo bagenda maaso n'okubeera nga babyonoona. Butereevu poliisi yageze maaso n'okubeera nga eyiibwa mu bungi okugumbulula abo abageze maaso n'okuba nga batabangula emirembe. Tiyagaasi naye yanyoose. Abasuubuzi abamu nga bagamba bannange twali badde tukolera wamu kati ffe wetuggalawo mwe ne muggulawo ebyo byebiki. Era njagala nkubuulire bano beemulugunya ku nsonga ziringa 4. Esooka bakooye abagwira okwenyigira mu by'obusuubuzi. N'omuntu owa bulijjo kyandigenda maaso n'okuba nga atunda
bo be bakitunda bagamba ekyo kirina okukoma. Ekyokubiri bagamba abatembeeyi tubakoye ku nguudo tusasula omusolo tusasula rent kyokka bo bagenda maaso n'okubanga ebyabwe babitundira ku nguudo bakasitoma ne babeera nga tebatuuka eno waffe mu maduuka. Ensonga endala bagamba omusolo ogwa kiro nagwo guli waggulu. Bannange omusolo ogugerekebwa mu kiro gwali badde gugenda maaso n'okubeera nga guvaawo. Ekirala abamu beemulugunya ku rent ali waggulu. Bagamba bannange buli balubu n'ogisasulira emitwalo 15 ebyo byebiki tusasula generator ne generator tetugirabako ate tutuuka okubeera nga amasannyalaze gagenze tukozesa generator zaffe zetwagenda maaso n'okubeera nga tugula. Kale n'ekyo nakyo abasuubuzi bagenda maaso n'okubeera nga bakyemulugunyaako. Kati ensonga ziri eno zageze maaso n'okubeera nga zisindikibwa amugana ngo mu woofiisi eya resident state attorney ogenda maaso n'okubanga bongera okulaba mbeera ki gye banaagenda maaso n'okubeera nga bakwasaganyamu ensonga zineeno zonna. Kati wetwogerera ogategedde aga Issa Ssekitto yageze maaso n'okubeera nga akwatibwa. Ebinaagenda maaso n'okubeera nga biddako nja kubeera nga mbikubuulira munywanyi sigala nga weekuumirako. Kati waliwo omwami omu amanyikiddwa nga Benjamin amannya ge mbujjuvu ye Benjamin Muku. Ono nno yabadde era yeegwanyiza okubeera nga akiikirira abantu beeyo e Bukeddeya county ng'agamba bannange nze nzize mugere maaso n'okubanga mumpa akalulu ng'ajjidde ku kaadi ya NUP agamba kati nzize. Kati omukulembeze w'eggwanga olunaku olw'ejjo yabadde mu district ey'Keddeya ng'agenda maaso n'okubeera nga akuyaga abeeyo. Kati nno abeeyo nga bakulembereddwamu sipiika wa palamenti y'eggwanga eya Uganda omukyala Anita Among bw'atyo yasobodde okubeera nga agamba nti munnange ono gwe bali bawa kaadi mwana wange. Kati kaakati wano ne president yasobodde okubeera nga akandula ku ddoboozi ebigambo byayogedde nga byolekereza NUP sajja kubeera nga muziramu obiisa mu kamwa. Kati ono Benjamin Emuku bw'atyo asobodde okuba nga agamba nze bye nalowooza ti NUP byeriko si byeriko eri ku byayo yandibanga ensonga zaayo mugala wange eyagala kubeera nga eggusa kufuna musimbi n'ebirala. Nze ate nze nali njagala ekintu ekyaddala. Kale nendabanga ekibiina ekyo ekyamazima tekijja kubeera nga kinkolera bye njagala. Nekyo olina okutegeera gwe bw'ovaayo n'ogamba nti nze NUP ngivuddemu ng'oyambadde t-shirt eriko ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu muganda wange ekyo kiraga nti oba tokyali wa kibiina. Kati bina by'oyogera bo abawagizi babeera bakulaba nga eyasaze eddiro atali munnaabwe kuba bakimanyi ow'ekibiina aba akkiririza mu ebyo ekibiina bye kyogera. Naye munnange olw'okuba bineeno buli omu aba mu kweyagaliza kyova olaba bagenda maaso n'okuba nga ekintu bakikola bwe batyo. Kati ye president owa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ageze maaso n'okubeera nga avumirira ebyo byonna ebyabatuusiddwako naddala mu district ey'e Kirhura. N'agamba bannange abantu baleese posita ne bazitimba okwetoloola muganda wange venue butali tulina okugenda maaso n'okuba nga tukwega abantu era twasobodde okubeera nga tukwega ne tweyongerayo naye obuwaguzi tukyabulina. Bantu bangi nnyo abagenda maaso n'okubeera nga batuwagira. Ono asobodde okubeera nga ayogera n'agamba ne gye tugenda eyisingiro era twategedde nti waliwo abamu abageze maaso n'okubeera nga baweebwa t-shirt eza NUP okusobola okulaba nga bavumaganya ekibiina kyaffe naye ffe tuli bakuumi ba mirembe tukuuma eddembe tetuwagala buvuyo. Ono ageze maaso n'okubeera nga agamba ekiro ekikeeseza olunaku olwokuna era abakuumaddembe basobola okuba nga bakwata abantu baabwe 20 ne bagenda maaso n'okuba nga babaggalira. Kale ensonga za byabufuzi nga bwe bigenda maaso n'okubeera nga bitambula kansuubire nti obiwulira era obitegedde. Ye Muhammad Nsereko ono nno yakiikirira abantu ba Kampala Central bwe yavuddeyo okwogera yagambye muyina okuva mu basement bwe mutaaveeyo era amataba gajja kuddamu okubeera nga gatwala ebintu byammwe. Ekabaale abayizi mugana wange abali eyo mu 3 tebakoze bigezo bya PLE byabalemye
balina kubeera nga balinda ate omwaka omulala. Kale ensonga bwe zityo bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Nze Murshid Segawa.